kumacha n'agamba abantu mukyali kwebyo naye oyo gwe mulaba alya n'abafu teri agenda kiwakanya lwa nsonga oli mukazi wo. Kati bano ng'abamami gadgets nga banakugamba nti nze ndi mufumbo nolisibiraga ndi mufumbo manyi kyekitegeeza okubanga omuntu bamwogerako ekintu ekyo bwekityo. So Katonda nze yanyambye naye mostly ekisinza okunyamba kusirika. Era buli muntu angamba naye gwe baleetera atazaayo ye. So kyekisinza okumpanguza nti nsirisa mu bintu bino talinawo ndaba siina wendi. Ndio abamu bagaba setanti kuba nsambye naye alina sente zikole. Lwaki yeta ekimpawo yini ekyo? Tosobola kuwangula lutalo lwa mukazi ku social media taliyo. Oli aba muntu wo kyonna kyayogera bakikkiriza kati wakoma okwerega naye gwa swala kati obaleka. Sambya furniture workshop weri agenda beerawo teri agenda kunzijawo musina bagenda tebiriyo. Emukulu Nsambya Furnitures oluvannyuma lw'okubanga abayawudde ye ne mukyala we divorce yawedde buli kimu. Nsambya ne Mirembe Beddings era Mirembe ne bamugamba ekizimbe kya Nsambya kyawulire bw'atyo era naye ebibye n'asibamu ebibye n'agenda atandike obulamu obulala ewalala. Bambi kigambibwa nti Nsambya Furniture ye yali alemerako ne mu kkooti ng'agamba nti akyayagala mukyala we, wabula ndowooza mukyala we yakoowera ddala era nti n'omulamuzi teyamuganya yadde okwogera ensonga eyo. So mulabye ayogera n'amaziga gamuyiseemu. Ffe tetumanyi byonna bye tuwulira biwulire, be bamanyi ekituufu ki ekibadde kigenda mu maaso. Ani musobya ani mutuufu? Ffe bye tuwulira byonna tuwulira biwulire era ne tutandikira awo we tuwulidde. So kyonna ekyaliwo ye ndowooza wuyo omulabyeko nga akaaba amaziga. Byonna nga bigenda mu maaso. Nnaku olwaleero wabaddewo wali okusabira ku baana abatugumbulwa, abaana abana bategeseewo okusaba wali Gaba Community Church okujjukira emyoyo gyabwe. Oyo gwe ndaba ndowooza Minisita Balamu Balugaala abadde agezaako okubanga akwasa abazadde b'abaana abo package. Bantu bange libadde miranga wakati mu kunyolwa, wakati mu bulumi obungi, wakati mu kufiirwa, abazadde abaali ab'abaana be batta abana okwali Keisha, okwali Ryan, okwali Ignatius n'okwali bebo bayira ne Gideon. Abazadde abo balabiddwako leero ku Gaba Community Church bategeseeyo okusaba okw'okuwerekera emyoyo gy'abaana, bagasseeko essaala z'okuwerekera emyoyo gy'abaana, begatiddwako abazadde abalala abasobola okuwulira ku bulumi bwa bannaabwe, begasseeko abantu ababasaasira, kwegasseeko ne batica abali ab'essomero eryo babegasseeko. Bali awo Gaba ku Community Church bali ku memorial service mwandibegasseeko bambi. Kibi nnyo ddala, ebyaddala kibi nnyo. Tufuddeko era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo. Munnange yalumbye Abaganda, abaana bamukuba left right center. Ate ono agambye nti munnange olemereddwa lutalo lw'amawanga ate ogudde lutalo ku baana ba NUP nga tojja kumalako. Ono wa tribalism ekituufu olutalo lumu lumulemeredde olw'amawanga kati ate asuubudde olwa Nuupu na lwa Luleesi. Kati in precise ayina entalo bbiri, ayina olwa politics ayina n'olw'amawanga. Ekyebuuzibwa anaamalako because olw'amawanga abadde attunkana Baganda bokka. Kati bw'aba agasseemu ne Nuupu ekitegeeza kati attunkana amawanga gonna. Okitegedde? Mumwewulirireko vidiyo yino. Amazima gali nti abaana ba Nuupu nsense buse muvuma. Era ne wabaawo omukisa gw'okwesimba w'abavumi kasooka mulemererwa ku luno muwangula. Abali e Uganda bawangula, Bakadaama bawangula, abatene ebyokukola bawangula, kuba ekyokuvuma kyo mwatikirwa. Munvumye naye olaba muvuma ne President w'eggwanga. Mwe mpaka kufa.
nga temukyusizzaamu. By the way, ekyo ekintu ekyo kiweebuula nnyo eggwanga lyammwe. Era njagala kwebaza Abaganda abatavuma. Mwebala okukuuma empisa. Banange, like otuuka n'obeera confused ogamba ekirago okubeera Omuganda kuvuma kuba mwe n'okuvuma. Ekituufu byonna byonna abyogedde naye era amaliriza wetedde mu Baganda. I pose a question for you guys. Mumulowooza ono anaamalako n'abalala balinga ye oba nga byonna bigenda mu maaso nze mbaawo munange okuba nga nkutuusaako byonna byonna nga we bitambula ono avuddeyo okumugambako simanyi oba n'amalako era ono nga bw'ayogedde tulyefu tusojja agamba ki abantu bano bali obsessed nnyo n'Abaganda ge mazima ogenda n'obalaba balina buli kimu musula mamotoka amalungi musula mayumba amalungi muvuga amamotoka amalungi mwambala buli kye mwagala mwe muyina obuyinza ne kimu bibiri Baganda muli obsessed nnyo n'Abaganda mwegomba Abaganda ne mukuna yensonga lwaki tetusobola kuva mu kamwaka mmwe agogoge mazima mutugamba muli balungi nnyo tusinga kati omulungi lwaki okayana n'omubi eva buli kaseera buli kigambo buli ayigamu okwogera Abaganda mulowooza lwaki kubanga we are special okubeera Omuganda kubeera special osegedde ekyo mukitegeere mwalemwa okutegeera concept yaffe nti ffe buli eyajjanga n'ayiga bwe neeyisa yaffe ng'afuusa omu ku ffe tetwaboolako ffe ekyo nkikubuulira osegedde amagezi agaffe eringa nga nsikirano basics ez'obulamu engeri omuntu gy'alina olivingawo Omuganda akula akuza omwana we nga muyigiriza buli kamu yensonga lwaki mufuza emyaka 4 mubbye buli kamu mutuggyeko buli kamu naye era musigala tetubava mu kamwaka mmwe tetuva mu kamwa eva mutwegomba nnyo to the extent nti temutwagala nawo kubanga mwakitegeera nti temusobola vuganya naffe ne mutusinga ekyo nkikubuulira yensonga lwaki mwatuuka mu mbeera nga muli bias temusobola na kukweka okigedde temusobola wadde okweka mulaga leka nkubuulireko ffe ekyo nno neyo daily life yaffe ate kibaluma mwalowooza munaakola buli kimu kyemukoze ne mututugumbula ne mubba ne mutta ne mukola biki ne mweyambaza ne mwefuula ffe sawa zino mwefuula ffe naye era bimala ne bibasimattuka era oba oli awo nga wamaze eddoyiwa wendowoozayo tovumirira kyotasobola kufuna okigedde tovumirira kikusinga just weebuze bubuuza bakikola batya eri eggwanga Buganda amawanga mangi gawa mattuka mu bitundu ebyenjawulo ne gajja ne gakkiriza nti ddala kituufu enkola yaffe yanjawulo era bangi baafuuka ffe yensonga lwaki owulira Abaganda Gere Bawawu Bannakabala simanyi okegera Bakaswa bakkiriza ne baga lino eggwanga lyetuzzeemu liri special tufuuse tutya tutandise tutya okweyisanga bo tutandise tutya okukola nabo ate era baatusanganga nga tetuli basosoze baatwagala ne tubaagala yensonga lwaki tuliki twasigala tuli wamu yemwe mwajja n'okutwegomba okungi osegedde kyokka nga temuyina busobozi kuvuganya naffe mwe ne mulowooza nti muyina tuvumirira muyina twogerera bibi muyina kutukola bibi muyina kututta muyina kutubako byaffe mulyoke mufuuke ffe mukigezezaako emyaka 4 plus kiganye kibalemye kubanga emyaka 4 we muba mwe mukyali mu buyinza nga mwatugoba buli wamu saawa zino lwaki ffe topic lwaki ffe tukyayogerwako nga tetukyalina nake tuyina kubanga mukimanyi tuli special ako mukategeere mukimanyi tuli special we are special tuli banjawulo ekyo nkikubuulira bannammwe abajja ne bakkiriza nti tuli special baatambula naffe essaawa zino tulowooleza na ku peesi y'emu nga tuvuddewo
Mujjukira nti ku makya nabawaddeko sitole eya mukulu Pastor Bujingo nga alaga naye obutali bumativu lwaki baba baggalawo essomero ng'abaana abalala n'amasomero amalala gatali affected ng'abaana abazadde baabwe basasula ssente abaana bakole ki abaana basome era in fact mu statement ye yagambye nti judgment teri fair era n'agamba nti lwaki amateeka gakola ku balala ate abalala nedda katuulira ono yagamba weyanzizza nnyo omusumba Bujingo okugatta eddoboozi lyo ku g'abangi abanyigirizibwa omulundi ogusookedde ddala naye waffe Buganda bw'ogenda okuziika nga tonnabuuza kyasse mugenzi osooka kugamba nti nga kitalo bwe bugunjufu ebigambo byo byali badde bikola nnyo amakulu senga osoose kkungubagira baana n'okusaasira abazadde abaafiiriddwa abaana baabwe so okubuuza lwaki amasomero gaggaddwa ky'ogamba tomanyi nsonga lwaki amasomero gaggaddwa abaana baafudde era sukuulu fiizi abazadde baali baamusasula dda eggwanga teririimu bwenkanya eggwanga teriyinza kubulwa bwenkanya just lwa sukuulu fiizi nga si nfa ya Richard ku nfa ya Richard okubanga kkanisa ye ekyali nzigule awe waalibuulizza nti bannaye eggwanga lino likyalimu obwenkanya so si ku sukuulu fiizi sukuulu fiizi talina kyali bw'omugeraageranya ku bulamu bw'abaana kuba n'abazadde abaafiiriddwa abaana baabwe tebali mu kukaabira sukuulu fiizi bali mu kukaabira baana baabwe ennyumba singa egwamu ekirwadde okukigema kye kisinga okubeera ekikulu eyo waliyo famire eyaggwawo lwa lukusense naye nga yayina omukisa ogutangira olukusense naye omwana omu bwe yafa teyafuna mukisa kumanya nti omwana afudde lukusense ate by that time tewaabangawo nnyo bino ebya postimortem afudde kikutuko tuziike okukakkananga ennyumba ku mulyango eteekeddwako olubugo lwa nsonga tebaamanya lumbe lusse mwana so singa baamanya olumba olusse omwana olumba olwo lwali terugenda kunona baana balala mu kaseera kano ekyokuggala essomero si kyekikulu kubanga omuzadde singa omubuuza omwana we okufuna diguli n'afa n'omwana we obutasoma n'awangaala oyinza kwegomba kiteri muzadde ayinza kuwaayo mwana we lwa digiri era teri muzadde ayinza kutwala mwana we mu ddenja olw'okuba yasasuddewo dda school fees flight z'ennyonyi zikansolingibwa okusinziira ku mbeera y'obudde bw'olaba ebigenda mu maaso mu kyondo kya Buwalabu flights nnyingi ezibadde zisazibwamu naye tewali yagula tiketi ya Roma ze tiketi yange egenda kunfa mundeke nninnye oba nfanfe bonna bagenda ku Holland kubanga ekibeera ekikulu mu budde obwo si ssente ze wataddemu okugula tiketi oba si kyonoonya gy'oyagala okuflying okgenda wabula obulamu kyekisinga okubeera ekiki ekikulu toyinza kubuuza mu kaseera kano amasomero baggadde gaaki abaana baafudde ate nga tebannatuuka ku butuufu bwa nsonga kyekyassa abaana nga n'ebiseera ebisinga wabaddewo amaloboozi agawulirwa temutwala baana ku masomero eyassa abaana yabadde mutume motive kintu kikulu ku nfa y'abaana obutarisikinga baana ba ggwanga balala amasomero ago galina okusooka okuggalwa kubanga eyabasse tomanyi oba ayina nsonga na mukulu w'amasomero oba nannyini w'amasomero oba initiative eyo etuddemu amasomero kakati ekisinga okubeera ekikulu kutaasa baana ba ggwanga mu 2010 bomu bwe yakubwa erugogo ebivvulu byaggalwa naye tewali gwe nawulira abantu olwedde babadde basasudde tiketi zaabwe lagadde oyo yalina monomonomo ku katikati megadde oyo yalina oba inadidansi naye gye bujjako mu maaso naye saawulirayo maloboozi gagamba twabadde twaguze dda tiketi zaffe saawulirako promota agamba twabadde tulanze dda obulango bwaffe
kakati kino ekiriwo kiringa ekyoso ekibadde mu kyondo kya Buwalabu cancellinga flights zonna. Ekyosi kisooke kiyite oba okutuuka ku butuufu bw'ensonga lwaki abaana battiddwa, kubanga ono ab'ebyokwerinda gwe balina tebannakuwa lipooti nti oba yabadde mulalu bulalu. Singa bamusanga ng'omutwe gwe gukola bulungi, omanyi ki oba ensonga ze yabadde ab'ebyokwerinda abaamukutte abataamusse ng'abandi bwe babadde bakiwagira mwabaddemu nti nannyini ssomero nnina ensonga naye oba yankola bw'ati ne bw'ati. Omuntu asobola okujja natta abaana 5 omulundi gumu akyayinza okubeera omugezi y'ensonga lwaki ne Jamiru mukulu leero ali munda naye ate okyalabawo obutemu ne bakugamba nti eyo ADF ono abadde yekka, ono ali yekka. Gwe singa obba enva ewaka oba mukulu wo singa abba enva ewaka maama n'akimanya naye n'atamukuba, enkya ggwe tekikuwa maanyi ga bbanva, era bw'akukuba toyinza ga maama asosola Kibirige yabba enva teyamukuba kyokka ng'ate nze bwenzibye enva ankubye. Byonna bibeera bikolwa bibi. Naye leero ggwe omusanze mu mmuudu ki? Ekuba oba etakuba? Era watya ng'ekikolwa ky'oli gwe kye kyakumotivatinze olw'okuba walaba tebaamukuba naawe okuyiga okubba enva. Nkigamba ne bannange bonna. That's why nkubiriza abantu banne buli ayina okwemulugunya genda mu mateeka. Weewaawo tegakola naye bw'otagakozesa gayinza otutandikira ku ggwe okukola nga galeeta obwenkanya eri oyo gw'okozeeko injustice, meaning kola ekintu ekituufu newankubadde oli lwe yakola ekitaali kituufu tewaaliwo bwenkanya bwakolebwa ki bwaleetebwa. Si ggwe gwe naalisuubidde okuyimirirawo n'obuuza amasomero baggadde gaaki? Obusungu ofunye bwakuggalwa kw'amasomero, tofunye busungu bwakuttibwa kw'abaana. Y'ensonga lwaki tosabidde myoyo egyo emito egyafudde, era tosaasidde bazadde baafiiriddwa baana baabwe, olumiriddwa fiizi w'abazadde gwe baabadde baasasula edda. Kyokka ng'abaafiiriddwa abaana baabwe leero bw'obabuuza ku fiizi n'abaana bammwe mukaabira kibakaabira baana si fees, meaning school fees is nothing. Kitegeeza lw'osazeewo okutwazika ku ddoboozi lyo ng'abanyigirizibwa oba ng'abatafuna bwenkanya olireese mu ngeri ya kibuyabuya yakuzannya bibyo by'oyagala okuyisaawo. Obusungu ne donation gy'oli mu kukozesa si yabawabuzi era si yakusaasira baafiiriddwa, si yakkaabira bazadde yakaabira baana, wabula yeey'okubanga waliwo ekyayonooneddwa. Okaabira pulojekiti, okaabira baana. Nagamba ab'ebitongole by'ebyokwerinda gye muvuddeko ensonga y'ewa Muyingo mwagikwata bubi, muyongero ginoonyerezaako kuba kakati efaanana na kino, efaanana n'ekyomwana Martin eyafa, efaanana na kino, efaanana n'ensonga y'omwana Martin eyafa. Bujingo okusinziira ffe ku kyatulipootingibwa nga bannaggwanga ne basseggwanga batulaga omwana yeetugira ewa Muyingo, ensonga yafuuka sipirikyo. Nze nali mmanyi tewagimanya kubanga waligenze n'ogisabira ng'omusumba, waligenze n'ogisabira ng'omusumba kuba baatulaga nti yali sipirikyo, yali mu nsi ya myoyo. Then otuwa ebibuuzo ebirala, ani yawanika omwana ewa Muyingo? Ani yateeka omwana ku kalabba? Era kino ekyabaddewo kyabadde kijustifyinga ekyali ewa Muyingo.
obyemba bakube ng'oyagala kakasa maama bw'atalimu enkanya kubanga Kibirige bwe yazibba ye tebaamukuba then kikuzzaayo ku lwaki maama teyakuba Kibirige ng'omuguloopi nti yabyemba ate gwe bw'ozibbya kkubye amaaso g'abakulu galaba walera omukulu ekyo kyalaba ng'afukamidde gwe ne bw'ofuna eddaala tosobola kukirengera ayinza okuba yakulaba nti gwe wabba enva ku luli n'ozisiiga ku mimwa gya Kibirige ensonga ya muyingo bw'eba yali sipirikyo lwaki tewagenda kugisabira oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tova